kale emboozi eyo tujja kugikutuusaako naye mukawefube w'okumanyisa Bannayuganda ebikwatagana ku nnyonyi zino ezibuuka mu bbanga. Ekitongole ky'ebyennyonyi mu ggwanga kitegese omwoleso gw'ebyennyonyi okusobola okumanyisa Bannayuganda ku bika by'ennyonyi ebiriwo n'ebiri mu nsi ssaako n'ebyo ebiri mu ggwanga lyattu Uganda. Okunoonyereza kulaga nti Bannayuganda abasinga obungi tebamanyi bikwatagana ku nnyonyi kyokka nga abasinga obungi bazirinnya naye nga tebamanya na bika ki bye balinnye. Wetwogerera nga kati wayiseewo ebbanga lya myaka egisoba mu 5 bukyanga omukulembeze eggwanga Yoweri Kaguta Museveni alagira oluguudo lwa Bbuko okukolebwa olw'okuba nti lujjuddemu ebinnya ebitagambika. Olwaleero akulira ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe Yinginiya Fred Bamwesige abotodde ekyama nti essaawa yonna oluguudo luno lugenda kukolebwa era mu kadde kano bali mu kwogerezeganya n'ekitongole kya UNRA okusobola okutuukiriza omulimu ogwo. Waliwo oluguudo olupya lwe tuzimbyewo naye tulowooza ne UNRA tugenda kutamakinga oluguudo olwo lwe bayita Brother Amanis. Enguudo zombi zonna zigenda buku oba gye tuyita Kigungu, kubanga ffe tuyinza kulekerera abantu baffe betuliraanye nabo wano nga tebalina bwe bayita. Okwogera bino Bamwesige abadde mu kutongoza omwoleso gw'ebyennyonyi ogw'omulundi ogwokubiri ogubeerawo mu kibuga ky'Entebbe nga guno gwakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 22 okutuusa nga 24 omwezi ogw'omukaaga. Akulira ekibiina ky'abavuzi b'ennyonyi wano mu ggwanga ki Uganda Professional Pilots Association Azizi Sentamu alambuludde ku nsonga eno. So tukiraba nga kiba kirungi nnyo okusomesa n'okubangula abantu. Ennyonyi zitambula zitya, mirimu ki egiri mu by'ennyonyi, omuntu bw'oba oyagala okuyingira mu by'ennyonyi oyise mu makubo ki, olina kusomera wa. So ne tulaba nga tulina okuteekawo omwoleso guno era bw'oba olina ekibuuzo kyonna ennaku z'omwezi nga 22 paka 24 tukwaniriza wano ku kisaawe Entebbe nga okuyingira omwoleso guno ojja kusasula siringi za Uganda $5,000. Omwogezi w'ekitongole ekiddukanya ekisaawe ky'ennyonyi Vianney Rujja agamba nti baagala abantu ba bulijjo okubamanyisa emirimu abakozi b'oku kisaawe gye bakola wamu n'emitendera egiyitibwamu okulinnya ennyonyi kubanga bangi tebamanyi naddala bagirinnya omulundi ogusooka. Era tukubiriza Bannayuganda okwettanira omwoleso guno ogugenda okuyamba Bannayuganda naddala abo abatalinnyangako nnyonyi okufuna omukisa okusobola okubuuka. Twafunye olukusa olw'enjawulo olukkiriza okuba nti tujja kuba tubuuka nga tuyita e Kampala. Mu by'entambula y'ennyonyi bulijjo Kampala bagiyita no fly zone, ennyonyi tezibuuka nga ziyita e Kampala. Naye twafunye olukusa olw'enjawulo nti ennyonyi zino abantu ze banaba balinnye zijja kuba ziyita Kampala. Omuntu abeere waggulu alabe Namboole, Owino Market, ebifo bino gye mukolera bulijjo abeere ng'asobola okubirengera ng'abiraba bulungi. Abantu bakubiriziddwa okujjumbira enteekateeka eno okusobola okwewummuzaamu nga balambuzi b'eggwanga Uganda nga bali mu nnyonyi. Buli alina ekibuuzo ekikwatagana n'ebyennyonyi n'embeera y'ebyennyonyi nga ebitambuzibwa emisomo gy'ebyennyonyi tukwaniriza ku mwoleso ogwo. Ronald Kitanda ne Rachel Namuli, BBS Telefayina, Gambuuze.